Hadija Kigozi azimbye ennyumba gaaguuga era ng'ono akudaalidde abantu abasula mizigo abagambye mmwe mukanye kumuvuma ye nga bw'azimba obufumbo we buli balema nga temulina gye mulaga wabula ye ajja kugenda mu maka ge. Ebigambo Hadija Kigozi byayogedde obirowoozaako ki? Ye kambuuze bannange ennaku zino abakyala nga beegumbulidde okuzimba amayumba. Obufumbo bukyaliyo? Omulembe kuno obufumbo bukyatwalibwa nga kyamakulu si kiwa kuba buli mukazi akyasobola okwekolera n'atuuka ku ebyo by'ayagala. Ate nga naawe ali eyo ali mu kukola nkimanyi kino kyonoonya kati kola nga omanyi onoonya kwebeezaawo nga ggwe omuntu. Kola ebintu ebibyo, zimba amayumba, zimba ennyumba z'abapangisa, kola emirimu egigyo, vuga emmotoka eyiyo. Tetufuddeyo ba ssente ogenda kuba ozijja wa? Oba weetunze mu basajja ab'enjawulo, oba okuulankuule, oba ozikola. Tetwagala kumanya kubanga ekigendererwa ffenna kubeera bulungi mu bulamu. Kansuubire nti nno buli omu akkiriziganya nange nti ffenna tugenda okukola olw'ensonga tunoonya kubeera bulungi. Kati mu nsonga eyo tetwagala kunonooza mukola biki, tetwagala kunonooza ssente muzijja wa, tetwagala kumanya ani azibawa, tetwagala kumanya muyiwa musaayi oba muzikolerera, tetwagala kumanya za mayembe musaddaaka busaddaasi musala bantu oba mu bbanzibe. Ebyo byonna ffe tetugenda bitunuulira, tugenda tunuulira ki ky'oyina. Ate era ennaku zino mu kufa tebakyayogera baana mbu gundi alese abaana, gundi alese omusajja, wabula boogera byapa, boogera bya bugagga. Mu myaka gy'obaddewo ku nsi olaga ki? Okoze ki? Ki ky'ogenda okulekawo ng'abantu bakyogerako nti bananga Adita yafa akoze kino? Tebagenda gamba Adita yafa azadde abaana kuba abo abaana baba babo. Ensi tegenda banyumyako nga kiri awo kuba si kyamaguzi, wabula ebintu by'okoze ku nsi abantu bye bagenda ottendeeza. Ate nga nkimanyi ffenna ebyo bye twetaaga okukola. Oba njogedde mu bubi? Bwe mba njogedde bubi mu nsonyiwe. Yenze Sheila Adita atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange osubwa obutambi bungi nnyo gwe subscribinga. Kwata ku kade buli video yonna gye nteekayo ekutuukeko bulungi. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga buno ffe bwe tuba tutaddeyo. Gwe gy'okoma commentinga kiba kintu kirungi nnyo. Ate era yonna gye muwangaalira mbatumiddeko gye musinziira okulaba obutambi bwange buno. Mumpe essanyu lingi nnyo ku mutima. Ate era nga mbeebaza nnyo temujjanga okwo, nja batumirako yonna gye muli. Katusooke tubalage ennyumba ya Hadija Kigozi gy'azimbye, osanga onoofunamu ekyokuyiga. Ate era tukomewo. Nkwata mbalage ennyumba yange gye nzimba. Toyanjazaamu magalo, teeka wano balabe ku nju yange gye nzimba. Omanyi abantu banene bamanyira nnyo, bagamba enju eringa kyalo. Babeera ku TikTok neŋŋamba kati ono amuvuma amulanga ki? Omwana atatange tebamuvuma. Mugiraba eyo tebaliwo kuba bamu tebaliwo bagenze, abalala bawe bali naye kati nze temukaaba nange mukaabe muka ensi bwena ne maama nzija wano. Nkwata mbalage ennyumba yange gye nzimba. Toyanjazaamu magalo, teeka wano balabe ku nju yange gye nzimba. Omanyi abantu banene bamanyira nnyo, bagamba enju eringa kyalo. Babeera ku TikTok neŋŋamba kati ono amuvuma
amulangati omwana tataje tebamuvuma mugiraba eyo tebaliwo kuba bamu tebaliwo bagenze abalala we bali naye kati eyo yennyumba ya Hadija Kigozi igwalye ya muvuma eyo eriwa eyo yennyumba ya Hadija Kigozi gwalye ya muvuma eyo eriridda wa bakazi bannange inga tonna tandika kuwalabula muntu kumuggisaamu maaso kumukola byonna byoyagala kwogera ebigambo bitakwatagana sooka ofuneyo ekintu kimu ky'omwegombako ng'ate ky'amakulu funayo ekintu kimu mu bulamu ky'olina okwegomba ku muntu ate nga ky'amakulu tokulembeza bukyayi olw'okuba olabanga oyo omuntu akusinga mu bulamu muno buli muntu alina ky'asinga munne bw'oba obadde tokimanyi mu bulamu buno buli muntu alina ky'asinga munne Hadija Kigozi oyinza omulaba ku TV zo omulaba ku butambi n'omuwala n'olw'okuba ng'avuga emmotoka ey'ebbeeyi naye nga tomanyi gye yagijja oyinza okumuvuma olw'embeera gye yeetwalamu ennyambala gy'ayambalamu n'omuvuma ebigambo byonna by'oyagala n'olaba nga atalina makulu naye ate waliyo ebintu ebirala by'atakulaga kati ng'ennyumba singa tagitulaze mubadde temugenda kugimanya ate ng'ensonga lwaki agitulaze lwakuba mubadde mususse okumuvuma n'okumutyoboola ko ye n'agamba okusinga okuntyoboola kambasirise nga mbaako ekintu ekimu kyembalaga immwe kye muyaayaana okufuna abamu ku mmwe nga mujjafa temukifunye abalala nga muyinza okukifuna kwe kutulaga ennyumba ate era nga mukkirize mugaane buli omu agyetaaga oba omwana muwala oba mulenzi ffenna twagala okukola ne tubaako ebintu bye tukoze bye tugenda olaga abantu bye tugenda okwewaana nabyo nti kino kyange mukkirize nange olaba mugula amasimu n'otambula ng'olaga amapeesa 3 buli wamu ng'oyinza olowooza gw'osoosa ogikwata naye nga jjukira abantu bangi bagikutte mu ekyo tuba tetugenda kufaayo oba bangi bagikutte oba batono kiri nti mwaba abangi mwoli mwaba abatono mwoli kati kyekimu nti Hadija azimbye ennyumba abantu bangi nnyo bazimbye amayumba abaana ab'obuwala bafeube bazimbye ba Ashakama bazimbye bajjaasi bazimbye naawe beera omu kwabo abagenda okuzimba tetufaayo oba gw'osoose oba gw'osembye eyo kiri nti ozimbye abaana ab'obuwala bino bye muwoza nti nja kufumbirwa nzimbira kimunnange ne mu bufumbo okyasobola okuvaayo oyinza okwebuuza ozimbira ki ng'onoofumbirwa ettaano ekituuka nga tugenda kufumbirwa onoobeera mizigo mpaka ate nga walina obudde obukola obwo obudde obukola bw'oba obuyina kozesa obwo okole weeteeketeeke ebintu ebirala bijja kujja ng'otuuseeko ku kimu ku ekyo ky'oyagala gw'olowooza otya abalala ebyo bye babagamba tobeera ku kyeyo n'ozimba kola ssente zo ozimbe bw'oba okyalina amaanyi agakola kuba ennyumba tezimbika kola ng'okyalina amaanyi agakola ssente zo zikozese bulungi bw'oba oyagala kuzimba zimba kuba okuzimba tekuzimbika ennyumba tezimbika ennyumba si kintu kyangu kyakeera ku makya n'okiteekawo era mmwe mwenna abavuma abazimbye mukikomye kubanga ennyumba si kyakunywa nti buli maka gabaamu si mafuta nti n'omwavu asobola okugagula yenze Shila Adita olowooza ki katambika neeno